Bannaddiini mu masinzizo ag'enjawulo bakedde kubatiza abaana nga bwe gubeera ku lunaku luno olw'okusumulula ebirabo olwatumibwa Boxing Day. Ku Lutiko e Namirembe emikolo gy'okubatiza gikulembeddwamu Dean Reverend Canon Benon Kityo ng'ayambibwako Vicar General wa Lutiko eno Reverend George Wilson Kakooza n'omumyuka we Reverend William Cheyune. Babatiriza mu mpalo olw'obungi bw'abantu abadde balina okubatizibwa. Reverend Kakooza asabye abazadde okweyisa obulungi eri abaana okulaba nga tebakoppa mize gyabwe. Ye Reverend Semanda asabidde abaana babatiziddwa era abazadde ne babibwa amabaluwa ag'obatizibwa abaana baabwe. Mu ngeri yemu Reverend Cran Masebulibo wa All Saints Church e Kalambi ku lw'emitiana alabudde abakyala abatakyalina nsonyi ne batuuka n'okuganza abaana abato abali mu myaka gy'abatabani baabwe. Agamba nti ekikolwa kino kikyamu kubanga abavubuka bano baba boononera obulamu bwabwe obw'omu maaso. Avumiridde n'abasajja abaganza abawala abato nti kubanga n'abaayo bwe baganzibwa mu ngeri eno tebayinza kukisanyukira. Abyogeredde ku kusinza okw'okubatiza okubadde ku kanisa eno. Yenso okwonooneka bano mikwano gyaffe ne batuyamba okubijjayo okubizza mu lwatu. Omuntu akuze tayagala kumanya nti akoze ki, n'omuntu tayagala kumanya nti akoze ki. Abaana abasobi mu 5 be babatiziddwa ng'omukolo gukoleddwa Reverend Sebo akubiriza abavubuka okukola ennyo beewonya okulwanira ebintu by'abazadde baabwe. Mu bufu bwemu abaana 9 mu babatiziddwa ku Lutiko e Lubaga ng'omukolo gukoleddwa Reverend Father Joseph Karungu. Babayiridde amazzi ne bakoleza emisubbaawa n'oluvannyuma ne bambazibwa olugoye olweru akabonero akalaga mu ddiini eno nti batukuziddwa. Father Karungu akubiriza abakristo abakyali mu bufumbo obw'akawundo kakubye eddirisa okubuvaamu bagatibwe mu bufumbo obutukuvu. Yeebaziza n'abantu bonna abatukuzizza obufumbo omwaka guno. Ebyo nga biri bityo abakatoliki ku kigo kya Kaloli Lwanga eggaba okuva mu bisomesa eby'enjawulo olwaleero balikozesa kusanyusa abakristo nga babayimbira ennyimba eza Christmas carols. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Charles Lwanga Sengenda akubiriza abantu okweyisa obulungi n'okubeera abeegendereza mu buli kye bakola. Bandize Kristo mu maka gaabwe, bandize Kristo mu mitima gyabwe, bajja kulaba enjawulo mu bulamu bwabwe.